Museveni yatta future yange political career yange yonna yagita but the public give me higher marks kakati a system oba mukamaawo omumanya mukamaawo okolaki omumanya nze nabakuba nnyo lwaki yagenda n'agamba abanvuma abange mukolaki nimanya bakayimbudde akabwa baba nimbakubane ngabwe byaba mukozi nembateka ku bavumanga mwami Museveni yagamba banvuma mwabange nga mukola ki abange bo bakola ki wenoga agambye ngene mvume nawe novuma I have to be pushed like a wheelbarrow otegeera mukama no sumulula aye nemba kubogoloza naye ate banjagala abantu endo zirakati wejjusa lwaki wabikola ne Museveni yansasula bubi walinga ku radio Museveni bwansasula obubi nga weyita Museveni's dog embwa ya Museveni era kubanga bagitadde mu padlock Museveni yansasula obubi naye nakola omulimu Museveni yava mu mbwayi abaku be banku nti bayina business za senior it was 1.7 kabala bafuna milioni 17 kuliko senior presidential advisor mpita wakasimu mpita divyo kwachunku pecho bayabia mubala tuchimpita bomba mubala olinagamba oliota senior atemba ndakabako bagumu mbakube nchane gulo pa tumpita advisor nze ndi wakasimu I only get there kasimu. It would be expanded for my records. It was intended to humiliate me. If you want to kill Wemputa, Jije Munyanjo Jiteka Muchidibe Fempola. Alaba Agamanti Imputa Bajagal. A fampola. 1.7 in Periaba Nabagan College. The Silam will be a Bulimba. Ngacha Kulumanyo. You! Who appoints permanent secretaries? President. Who controls them? President. Kakati Ggoobi. Atitanyo mwingi Musilamu. Obama ntalira kotya ekyo kigambo kinene kigambo kinene yes ono PS you must right wa finance you must right babakugabala inyama ofukana nyiniyo this way the Ggoobi's rules tebasoma political science yawandika nga agamba nkubuli Gerardine Sali tawandikira Gerardine Sali lekera okubeera accounting officer bamukubye Ggoobi yafulumye waliwo omukubye yafuse mu mpale nkubulira according to miso bombi basanze Museveni omukambwe ate kikolangako when Museveni miss permanent secretary does not call ministers kuluna babademu Ggoobi ne bakati bavudde ntebe nga batunula mebagabwe bagante agenda bakwata bayimirije mu motoka zabwe Ggoobi taliddamu ne bahati tebaliddamu kunia ku bantu tebaliddamu kwepakira ku permanent secretary Ggoobi mukwano gwange talikidda mugenda kubuulire yatukidde mu clinic the first attack from Museveni okulu bamutwala egendi eyo mu basaidi ne bamubeezayo olunaku lulamba I contacted Kayola nti the permanent secretary Muheres asibye ku side headquarters. Kayola said it cannot be done. It is said that should go to his office. Kakati ne bamuta nayo omukozi oyo kabangalize yateeka kuba ne bazimuteeka kubana batafudde mangu yali amutadde amushemerera eki nzote ba zinempeke zinteka wansi fu sige mufu mi oteke empeke wansi ziriezi wansi olulimi ngikizeko onjwa ogenze kufuire n'amaaso ngatte ne memory posi siye ko nze saagala bya bujoze ebyo oli baba ku interrogate obujoze nga saakikoze nabaga nti bankwate batwale mu kooti nga saakikoze omuzinise kalipuso mu kooti omuzinise kalipuso yeyawule mu kooti bwakuba abantu ebikonde omulamuzi muzinise ati bwaba mukazi yegala n'okwegala nenika n'agikayugane negundi Kochikumi musatu tonyeza osatu Radio 4 ensunsuzi nechikumi ka tonyeza msambu Radio 7 eiraka ryabejukuru bomukama kabalega. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Osibiotia omulunja tuuliriza webalejo najo sobodo kutusaako engalo olunaku olwaleero. Enaku za mwezi lya 3 mulumu omwezi gwa 10 omwaka 2023 Adam Kungu program gwensonga ku Radio 4 tutuse niwe ensonga ku radio zombi webale akoze atasobodde kola tukusasiddeko nnyo
naye tuga nsigala nga bwekwasa Katonda bitatambudde bulungi leero enkya bitambule bulungi nnyo nyini ddala buli lunaku bwe luti twegattibwako media consultant Joseph Tamale Mirundi mukwano gwammwe mu studios Cheddachi amaze okubeera ng'ayingirawo wano. Okay. Politics wa Africa tali mu voice of wisdom nti President Museveni teri amuwakanya. Museveni tasobola gana amini memory yogundi. Wetujja. Why? History ya Uganda najiteekawa. Amwe Museveni yawandise ebbaluwa ontuttewo mangu no problem. Yes. Yawandise ebbaluwa nga agamba nti ebya Idamin Institute bikyamu ddala nagati Amin yatta abantu wano n'aboogera baziru batalinga ya Syria Museveni yebwe bamumenyera Kayira yafaire mu government yani ye yamutta. I wrote a book the positive side of Idi Amin. You cannot choose. You can choose your neighbors, but you cannot choose your relatives. Museveni cannot choose. Bani abakulwamu ebizimbe tikiriyo nabagamba nti oyo musajja gundi kamya agusino kamya yali mubbi bano bamu omudali mbu yakola movement agusino kamya kweze Conman yakunga nga abaganda ne bakanugula ebintu by'abayindi nga yabijja ekira bitunda oyo yizo mu omudali. But it depends on the assessment. You create in a country where you don't have heroes, you create heroes. You are no heroes. Museveni tayagala ku mubaluwa ye. Yes, but in his letter. Kati onojjawo otya history. Onojjawo otya history nti Amini yafuka ku ggwanga kyemba gamba. Nti there are things that are very embarrassing. Oyinza okudda omusajja nabagamba nti nalina girlfriend wange nga ndi mu primary. Waina girlfriend? Secondary school. Oh, waina girlfriend mu secondary? Yes. Okay. Kakati nitubulanganako. Somebody told me nti omukazi ali mu katale Jinja ayokya kasooli ne creams ti ayina omwana we. I went there ne muli nga sikyamutegeera but ye neyita ne bbaawe nembawo obukadde obwo nali nkyayina sente nga tebannanjabuwaza nemuga tolowooza nti nkomawo naye this is a constant embarrassment to me. Unze kati amutunuulira kati namugaa nti ayina omwana wange si oli gwe nayagalako oli yali mulala ne mulumbe bwajja bano bamusekerera so nga bamulabira mwiki kakati which means Museveni tasobola kwegaana Amini tikiriyo bwe weeyambisa okutta abantu how many people died in Luwero mutalo lw'ekiyekero lwabule omanyi Museveni yayina obukyayi kwa Amini lwaki mwami Tamale ono yali mukama anti ye Amini lwawamba lwe yagenda ekyokubiri Museveni yalina Polytechnic theory ti Amini teyasoma ani nkubuulira nkugamba. Omanyi mwami Tamale gwe olemeddwa okutunulira ebbaluwa mwami Museveni gye yawandiise yakuwa ensonga ze agamba nti tosobola kuba na ttooko ya Amini nga ya destroyinga economy ya Uganda. Kati erietya if we make an opinion poll n'obuuza abaaliwo n'olwaleero you see the problem why do they fight the shadows of Idi Amin. May have made research why Amin tasobola kuvaawo lwaki subsequent governments killed people nekibanga abantu bakitegeera ti buli government yekola ki etta subsequent governments after that of Amin also killed people yebakola byajustifyinga nti omusajja yenna ng'abubira mukazi we n'amusanga n'omusajja amukuba kati omusajja yatta mukazi we abeera exonerated. Amin has been exonerated by subsequent governments. Yes, in fact there is also a verdict nti Amin yattanga bamulwanyisa. Many people believe this nti Amin bwe yakuttanga nataberi kiwanuka obugagga busigalawo but obate tu nga n'emmotoka efuuka bwe yeekera. Yes,
ane motoka efuuka bayekera bintu bibyo naba bitwala kakati Muganda tells you nti anali omubi amutema bitundu. If you want to marry an agile woman, uganti waya mukazi face tiyo teriko ne baba china akabina anali omubi ayine eddobozi kasajja katamivu ne kagaba sajja kambala kakati omuganda bwagamba ndi kasatuda mu comparisons ye Museveni abana ba mini abawomerimu Moses ali mu government mwali Musafadi shali advisor we Gondi was convicted ulisi wakasisi kutta bantu talina yesi advisor we Museveni yes because of Tanzanian influence but otherwise the subsequent government season neziba the war zekizolezi ngamini tiamini tiali gundi ntiyekaya akikola no obwango buli eruwero nti 500,000 Ugandans were killed by the army. Bono buchayi chichi. Because ensonga zebbiri oziwulidde. You don't negotiate. Watta abantu kimu. Waza economy ya Uganda mabega. Economy eriwa. Yagoba abayindi. Mubaluwa ye. Wagoba abayindi wa. Yes. Ati yakikola yeka. African leaders babadde bazanye ne economy. The Obates said don't touch agriculture because agriculture employs our peasants. Bano ne bagamba nti modernize agriculture obuwavu buli mu nsi ate bwo buyitirivu. So gambling namini yalowooza ngiyitira naye yagoba abayudaaya n'abatta naye ebintu byabwe educated people. The German economy was not affected. Habyarimana majambere omulaba majambere yasibanga mupiira ku petrol station naye agingami it was an African policy to get rid of the omuntu yayagalanga to popularize himself. Well, oba yalesa idea fungaru eyagiresa obubi mwami Tamale because in his letter yagambye wano it's not okay for us to promote or study the work of Idi Amin. Si atugamba niye bajje mugamba bwe batyo. Niba je kimugamba. Si atugamba. You see his story I've told you. Kati ali mu State House. Tesobola kuteeka mu portraits z'abakulembeze abaliko. Ekyamini anakyasa. This is our history. Nti omusajja bamuyita Sadrek. Sadrek yali musajja a pirate ngabba maato gabanne ku meri z'abanne ku nyanja. N'agenda mu ebungereza n'emiti gya gold 13,000. Pwini yamusimbirawo obwassa. Sadrek was a pirate. Nafokasa. Hey, Sadrek. When he got to Britain, omusajja yali forming obwakabaka bwa Bungereza bamuyita Lieutenant General Cromwell. Bamubulamu eddwaliro naye ate nga yasala Queen wa Bungereza yasala King wa Bungereza namusalako omutwe. Yes, but bana Uganda you cannot run away from our history. Balaja n'okuza omulambo gwa Amini wano. Yes. Mwai Museveni n'agaana. Nkugambye nti Amini ali popular nnyo. N'essomero. Nkugambye. Okumujjukira. Omuzikiti ani yagukola. Yutisani yagiteekawo. Uganda Airlines ani yagiteekawo. Amini. Mukole mujeyo byamwe n'aba Amini bajeyo byamwe. Abamini bajeyo. Ogambye yakola kina ki? UTC. Yes, 75. Uganda Airlines. N'ateekawo gundi Peoples. Bano bajiryanka binywebwa. Ne utoda yafere bagitwalira mu ekyabo kibalime n'ekyabo bakitwalira. So Mwai Museveni ateeke ebibye wano. Nebya Amini tubijeyo. Tuteeke wano. Minzani enaaba etya? Apart from killing people. And to kill people, it has been known. Nti Amini yateekawo committee ngeri kali toweri mu 73 bano nyi bani ababuza abantu kuba Amini had a problem nti I have information nti okutta Luwumu Amini did not kill Luwumu. Amini was influenced by a person who is still living. Akyaliwo eyatisa Luwumu akyaliwo nkubuulira yawandika akatabo Obotezwo Cry Acholi's and Language nga mimi tamanyi. Obotezwo? Nti Obote yakawandisa akaweereza abacholi n'abalamu. The man who authored that document is still alive. What? Kati Amini Maria Mungu akatunuulira. Mpaka kiki? Era meeting yalimu Maria Mungu, Idi Amin ne Kassim Wabula. Amini abaga nti
bali bagala nakutta kardinali Amin nabaga nti oyo wabakatuli kitayina buzibu gwaga nti ebisiyaga byazeggulu Amin yayita abenda mirembe balina dini bonna nabayita nabaga mulese obusiyazi mu church mbulira mufuti tubulire babijjawa gwe wero baka tubulire bano babijjewa abasajja banabwe abakazi ani anabawasa Amin yalita Anglican church ejina ko obuki obuchai. In fact, the cardinal was going to go to Rome the following day. Kasimubula agenda yona mga ntogenda. Maria Mungu ayagala kusala. But Amin he opposed. Amin at times was a hostage. Two, Ben Chiwanuka, a man was arrested. Niwaleta habeas corpus mukoti bamulete. Amin nga yamanyi ba Maria Mungu benaki abuba Moses Sadi nze sibane banasulu bawamba government in their 20s nebi bakola bitono nnyo bibakola bitono bali koze bisinga amanyi ge bali bayina ne age. That's why I support Muhozi. When I look at first sons munsi yonna the way they conduct themselves on omwana muyitirivu nnyo. Yes mukakamu from Uganda tumanyi nti eyo convoy ya gundi yeyitawo convoy abantu ze batamanyi ya Salena ya Muhozi anaita bana convoy achinkubulira motoka ze bili waliwo abatayimirana ku bitaala toyinza kugamba nti abatutte gundi bewa Sale wa Muhozi naye tumanya nti ababa tutte baawa oyo gundi yayitawo abakutte omuntu ku kyalo tubategeera oyo gundi kandiko yabatutte ababewa kandiko bantu babamanyi babategeera avuye bahadi Muhozi wale olide kubino nga bagamba gundi bali ku asemba kulaba kuulira kakwenza nga yalejinga omu yekka bwati kakwenza alleged at some point naye gwali olide konti musefu abuzi eriyo victim akugana nalaba ku Muhozi taliwo wali simuli okujja ko oli naye Kawunda mutabani we brigadier Kawunda Zambia yasanga girlfriend we n'omuvubuka ngate banyumya bunyumya namubesasi bumbi nabatta brigadier Kawunda Moyi yena mutabani we Major Moyi naye ngakola ebyefujjo. Moyi had to come on television n'abagamba if you want to judge my family's image use on Bamitani Gideon not this one. When you look at Oyogundi Islam Yasula Gaddafi mutabani wa gundi wa Mubaraka Muhozi ataba gole okuni ku bantu ate balala si Muhozi sejeno Muhozi okay ali ngubulira nti in Africa we don't debate because history Museveni cannot fight history no. And Museveni bwabalese baluwa eyo we would ask Amini yakwata Islamic University of Mbale nagireeta mu Uganda. Amini natutwala mu kibiina ekigatta amawanga amasiraamu mwetuli kyena kugambye omummonde nti emmese eseka egamba nti laba obugwagolo nti andya anenyinyala amanyo gange andya obuniu. This is what Buganda says. Kubanga erumye ku mumonde wenoleta akambe no sala kwano we yarumye wera bidenti yasose ku umonde yakufise nako ne kwekuya ku mumonde. Buganda says throw it away. Kasuka tosalako. That was the essence. Okutuka nokuli emimonde ki gundi jekoze eki message erideko throw it away completely. We cannot throw it away. Is part of us and is part of us. Obebirungi byakola mu Museveni yetali. Abazungu bamuteekako nnyo gundi. Abazungu bamuteekako nnyo publicity. In my opinion, Obote was worse than Amin. Really? Yes. Obote? Yes. Was Paulo worse. Muwanga. Abantu bete munayina mansion. Ese yabatanga the Obote to regime is only because Amin is a Muslim and they don't talk about Obote as a Protestant. Oh, I'm telling you. So when Museveni yachibaze bulungi anti kakati kyenkubulira nti mu Africa tewaberayo voice of wisdom
ajana gatukole debate ku Idi Amin kata idea Museveni oyina bato nani womulwanyisa from day one Amin Museveni yaganti ndo mulambo kwa Idi Amin tegudda sisobola gukola ki gukomyawo naye gamba nti erinnya lya Idi Amin ngeri alumumba nti likoma olabe ekiri mu Kampala gamba nti nkugambye nze nti naye gamba nti ki nti olugoyo lwali yadde Hitler naye ali popular e Germany but the Germans bwe bakola bagiyita Nazi Germany as opposed to the new Germany ne waliwo omusajja aga nti nsodde dayale ya Hitler yatunda negwawo nawandika katabo the other side the positive side of Idi Amin kagwawo kubutawo bwo nasoma kasomanga kubanga nakanonye ne kambula subsequent events zakulaga nti every government kills people buli government etta nti Amin bwe yakola State Research Bureau enakasero bano simwe muli yiso tano zibazigala Amin mwetanga abantu ayise ekolerawa emwezo ekolera yoki ekolera yoki efumbira is a museum is also operating in Amin's chambers yes as a museum it is operating there as what I don't know bakwate cha National Bureau Amin nabachiwa national gonde tourism bachikolera muchi the tunnels are there the chiwe is there kitegeeza government zonna zita zikolera ku self survival okay a human being in an institution ekolera ku self preservation wabale nyo wali muyekera jja kuyekera Museveni amutumire bannaddiini Wamitamale mukama we again mwa Museveni yakoze ekintu ekyewunyisize gwanga Gerardine Sali naye kankubuulire twabadde mwesana Uganda tujjaawo nakuba nakulabye tujjaawo basoko tumalize kino tugende ku kya Western Uganda PS wa finance Ramathan Ggoobi akozesezza obuyinza obumuweebwa Ggoobi yafulumye entebe omusajja ayinza n'okufa kati bahati basanze Museveni omukambwe uliriza nze miso Ggoobi yabadde adduse n'okudduka mu lumu bafumudde emmotoka nga bava entebe nga batunula amabega baga nti abasindikira abalala kyekyabaddeyo anti these people Ggoobi Ramathan PS wa basoma bati tosobola Ggoobi teyasoma abadde asomesa Makerere tebasoma one of the best economists we have oyo tufene nnyo reality oyo tomujja n'omuleeta mu politics study the system tukiita systems analysis era I was disappointed tinasanze professor wa political science Musemeza nti ali ku kyalo wamusanze Mbarara eyo ngali ku kyalo tujjeeyo eshema maliriza kino nenewunya Museveni Ggoobi can you allow this political man scientist to remain in the village kyakolo kimanyi Musemeza professor of political science abo tebasoma political science is study system Ggoobi zatasoma bayina aba bali mu nkwabo era abantu bano bonna bajja except means nakana Ggoobi yawandiika ebbaluwa nankubulire Ggoobi olunaku babakwata bali mu underpants abantu olunaku lumu yagoba Gerardine Sali aga tojja kuba accounting officer olunaku atayina magezi olunaku lumu oba decision yabadde nga tekola olunaku lumu omusajja agenda n'alaba president nga oil yakatandika research ku oil nga zina ekiwandiiko kye ye nga kyayagala ngambe nti Museveni akkiriza kampuni yaabwe okusima oil shares zaabwe eranda zikole ki zirinnye bo batunda ki shares when he told me that after meeting the president has directed you to issue this press release namugamba Museveni is not in the habit of telling him through other people let us go back alabe misinde yadduka ekiteeka mu briefcase nakola ki nadduka kakati a system oba mukamaawo omumanya mukamaawo okola ki omumanya nze nabakuba nnyo lwaki yagenda n'agamba abanvuma abange mukola ki nemanya bakayimbudde akabwa
hey baba nimba kubani ngabo byaba mukozi nemba teka ku bavumanga mwami Museveni yagamba bamvuma mwabange mukola ki abange bo bakola ki gwenoga agambye ngene mvume nawe novuma I have to be pushed like a wheelbarrow utegeera mukama no sumulula ya nemba kubogolo ne ate banjagala abantu ndo zirakati wejjusa lwaki wabikola ne Museveni yansasula bubi walinga ku radio Museveni bwansasula obubi nga weyita Museveni's dog embwa ya Museveni era baje kubanga wajitadde mu padlock Museveni yansasula obubi naye nakola omulimu Museveni yava mu mbwayi abako be banku nti bayina business zaabwe nze sabitegeera ebyo byabwe nekati nabasonyiwa naye Museveni yatta future yange political career yange yona yajita but the public give me higher marks nti nzisira kubeera advisor group sigiri eyaba kusasira newe itange mbwa ndimbwa namukolera yowalolo the presidential aid you must protect your boss at all times babitusomesa never participate in any meeting that is intended to undermine your boss. Report to them. Narope. Hey, because he picked you from 40 million Ugandans. Not, there are no independence in the government. Museveni yakulete, it is not a coalition government. Awangula koleka na kuleta omukolereji. Defending. Yes, banka nyuka kujirikiti ngembwa nengano genda. Erejirikiti libera mu history yange. That appointment will be expunged from my records. Presidential advisor. It sounds like a big post. No. Senior presidential. Senior. It was 1.7. Kabala bafuna million kubera musango. Kuliko senior. Senior presidential advisor. Nze mpita wakasimu. Mpitadi mwenye kwansi unku. Pechi bayabia mubala. Tuchimpita. Wemba mubala. Is humiliating. Olinagamba. Oliota senior. Atemba kodakabaku bagumu. Mbakube nchane gulo. Pa! Tumpita advisor. Nzendi wakasimu. I only get the akasimu. It will be expunged from my records. It was intended to humiliate me. If you want to kill Emputa, jije munyanjo jiteka muchidibe fempola. Alaba agamba nti Emputa bajagala. Efampola. 1.7 imperial bana bagen college. Nze sira mulyambya bulimba. Nga kyakuluma nnyo. Nnyo. It was a humiliative job. And I don't want even to wound it to be taken. Okay, don't lose your time. Today, Wally. Don't kakana. System. Who appoints permanent secretaries? President. Who controls them? President. Kakati Ggoobi. Atita nyo mwingi Musiramu. Obama ntalira kotya. Echo kigambo kinene. Kigambo kinene. Yes. Ono ye PS. PS. You must write. Wa finance. You must write. Yeah, gwe. Babakugabala inyama. Ofoka na nyiriyo. This is where the Ggoobi is rules. Tebasoma political science. Yawandika nga agamba. Nkubuli. Gerardine Sali. Tawandikira Gerardine Sali. Lekera okubeera accounting officer. Bamukubye. Ggoobi yafulumye. Waliwo omukubye yafuse mu mpale. Nkubulira. According to Miso. Bombi. Basanze Museveni omukambwe. Ate kikolangako. When Museveni meets permanent secretaries, it does not call ministers. Corona Kaweddemu Ggoobi ne bakati. Yay. Bavudde ntebe nga batunula me bagabwe bati bagante agenda bakwata. Bayimirije mu motoka zabwe. Ggoobi taliddamu ne bahati. Tebaliddamu kunya ku bantu. Tebaliddamu kwepakira ku permanent secretary. Ggoobi mukwano gwange. Taliddamu mugenda kubuulire. Yatukidde mu kiriniki. They first attack from Museveni. Nina media consultant Joseph Tamale Mirundi. But concluding one. Mutabani wa Mole Namatovu ne Yohana Mirundi. One reason. Nti abo abasajja bali under people's armpits. Bayina ababagamba nti be baba wemiremu. So Ggoobi teyamanya mulimu gwe ogukoma. Kubanga bonna mu Museveni yabalonda. One of the reasons why I performed well is that me I knew that Museveni yampa omulimu. Naye nalimu okutegeera business y'abano eyaorganize tirimu millions za $3 per month. Nze nga ntunuulidde balwadde bafa ate nabo ne twataaka me. That was my big mistake when you read my book. Okay. Where the political landmine that hit me. Okay. Nenyigira ddala nnyo. Toli dangulu. It has taken me 10 years
bwebintu byabanga babyonoonye nti I must be a district and go home nabakola ki abana bange abamu tebasomere bakola ekyovola ba Hamas ogiraba nze ba Hamas abo mbatunulira oba wagira mbatunulira somebody akufula Hamas omubabbo munogenda naye wafuka Hamas when you look around and you see all your properties destroyed nga toyina kyewamukola you must be a district and go home kanti I make a district someone kusula dalugwe bakusubira mu state house nenjagera and when you look around why are you fighting me you would have whispered to me into your business yange vehicle na you destroy my entire family and political career nachi umuntu akuvuka kama soloza kinene nnyo but one good thing I've recovered I have it has done no you've not recovered political career you've not recovered you keep saying this over and over again someone was recovered forgives and forgets you have not forgiven you have not forgotten yes I rather introduce myself as a spokesperson of Mukozi in a whole region ate mugezi teyanteka mu group amanyisi sokola na group yakuleka weka unzeka mwogezi wa MK which is father failed to realize Mirundi takola na group but you were his spokesperson you were working alone yes as the spokesperson anti infiltrated nabategeera nti ebyabwe tebitegeerekeka ne muwoza ali infiltrated oyagala kugamba nseno nti bino byonna byoyogera eyali mukama oto kyasobola kumusinkana n'omulaga bino byonna because you were serving he knows me yes era nze bwejje wange kuba nti nkutwale wa Museveni he doesn't he know me he knows me and he knows where I am if the president wants to talk but we should not divert kati nkubulira ne gamba nti bangobi bagobi obuyigirize bwabwe babutta kubanga bayina aba bakozesa kati give you a job nabeera under the armpit abamukola ki abamu basinza n'amagezi 2 government ya Museveni tugitegeera everybody is Museveni gwolowooza nti byokola bana ababigambo bikukozesa Museveni bw'anaakuyita bajja kube badduka bisinde when the president calls you of a matter abakugambye bikola tobalabako kati Ggoobi olina obumulagira kubanga is overwhelmed okubeera secretary the treasury yente kisubira oba yali akola kituufu Ggoobi ane nkubulira 2 the muwazi factor tebagimanya abo bagobi there is a security you better come you taliyo ebibyo byakuzanya byakatema mwe amuteekawo better come there is a security Museveni ayina abantu be abagenda umuyekera takolera office gundi channels corruption Museveni ayina unity bano gye batamanyi tebagitegeera nti Museveni abuuza Museveni can ring you era nabonabonanga naye Museveni can ring you and ask you have you seen this story in the New Vision in the newspaper your wife says I have not okay look for the paper and see did you put it yourself there waliwo yali enzisiza oyo kabasi yagenda nanimba nti Museveni approve incentives abasajja balaba naye yankubira Mirundi ngesa who told you kabasi mfudde kati nogambe kiddako simanyi ne attribution guracho bwedaga why do you go to kabasi so Museveni has a security intelligence organization nti yabategeera kiki ekigubya nasali waliwo abaka ba parliament abagala bayisize mu sente eza cooperative societies kyekigobya giradini sali okay yakitegeera ayina security ki 2 nakitegeera ti kubanga bwekyo abagobi nze mbatulira ne mbasekerera kati gobi kimulekawa omuntu yenna atasoma political science Museveni amuleka yamutegedde naye bavuddeyo bafuka mu mpale ngabaga bategedde yabaga nti bapa mali secretary bange mubakwatako mwe balonda bahati nambuli ya history bahati yavuddeyo ng'empale etobye kakati according to Miso kakati Museveni bano ekyo abaganya okukola tebalina bwongo bagobi tebamanyi okubba sibavuma these are not thieves
si babbi. Oh, si babbi. Nze bwe ntegeera nga nze Ggoobi. I write a concept paper. Nti we are losing a lot of money by staying in these buildings. Government ebizimbe ebikole ki? Ebiveemu tupangise. Okay. Kuba maintaining ekizimbe is very expensive. But if you parent, it is a kubulya negamba. When I'm traveling in a hired car, mba safe. When it develops mechanical problems, I just pick another one. Yes. A young Sivao. Ntambulira nnyo mu taxi emotoka ewange gyeziri. Otambulira nnyo mu taxi? Olinya taxi nga Tamale? Ngadi wali onnyo ku taxi. Nkubuulidde. Sekirabangako. Dino taxi nazo nziina. Naye nkugamba gundi. Ngolooza singa tebakuba ku ndeeridde singa ziri mwavu nnyo. Naye bajuuka bagana paka myaka 10 dulo. Tebalabanga ku bajoze n'agaana. Mwagwa dulo. Mbakubijuuka nimba Bijuko ndi bafumula mu nyuma tinja kudda oddemu nniemu nfuula ekidoli toliddayo kakati nkubuulira negamba nti oyo yalikoze concept paper. Okay. Now examples when you look what Gundi what is towers but enough value ya billion 10 nebo bajiri habilitatinga. Okay. Abana national housing bajireka ko billion 14. Ekitegeeza you can build a new one. What was the problem? Nti sente bwezijja ezo rehabilitation oba maintenance tebazikozesa. Nekitabanga atajetinzani sali yekka. Okay. Wamanyira golola bigezo. Put me there. A chief must be highly intelligent. A chief must know what will be the reaction of Museveni. Museveni nabagambye ekira bakodda. Baba billion 2 eza dollar mu Ministry of Education. Yes. Amagezi ge bakola gaali gamu. Omusajja abikola wali amanyiddwa. Ate kumulowooza mulala. Akasajja ako kagezi nnyo. Naye Museveni takamanya akatule bw'ati alowooza nti katwe kekazannya ebintu nze nkamanyi nnyo. Si mwenda. Okay. Mwenda nga bamukozesa mwenda kali write a concept paper. Okay. Era kyovola nkugamba kwata mwenda kwata bbala mukwate Mirundi teri akuwangula mu kalulu. Teri akuwangula. Teriyo. Era MK tebajja muwangula kuba yabakwata. Bamusobola badduka budde sikali. Museveni ayinza okulaba cabinet yonna ngegezebwa nga ADDUSE if MK project develops shape baminisa ngere chikubali baminisa bayizo okudduka ne bamuddukako bagenda muddukako ne bagenda wa MK kubuulira nti Museveni yakirabako Museveni baba milioni za $2 mu Ministry of Education ndozanga facilities anagendayo kati Museveni kye yabakola naayita Ministry of Education officials Kagoda ali mu internal affairs ye yajanga permanent secretary nagamba Kagoda I called this meeting for Ministry of Education. I know you as a permanent secretary internal affairs, why are you here? Mose, you made a reshuffle. Which reshuffle? Nga Museveni reshuffle tajikola ki? Tajimanyi naye abaana bajize ekipapula. What do you owe you? Ate Museveni tamumanyi. Yani oyo. In fact Mukambwe bole. One day somebody wanted to kill me. Nakola ki? I was saved by Rwabwogo Godrick. Rwabwogo Godrick yakusavinga. Yali ayogera n'omuntu anti ebyuma byange biba bibalaba. N'agamba. Ino okumwebaza ennyo. Nnyo yagamba nti I have a friend who wants to kill Mirundi. Munne namugamba when you kill, never kill somebody. When you kill, the ideas will flourish. It's only the flesh. Nambuza who? Nabuza nti who? Kubanze mbambira babiri record. Who? Namwogera. Hey, namwogera yali akala okumbatula essasi. Naye singa nkuyingiza tulera. Ompita wakuzannya. Kumaloko gende. Tewandabeko nga ngenze mu ssabo.
ngenzo basibula mugo okunyumya ne bannanga nalabye ebifaananyi ate yabadde mulala wabadde gwe ng'ogenze mu ssabo okunyumya ne banno anti kakati bakomuledizi bange bebabadde banyamba emyaka gino gyo olina bakomuledizi kakati nze amajiini nzirayo nenywa emisambwa netunywa ku malwa amayembe sibaddukako holoseero eddogo be bakomuledi bo comrade nze ejjembe ye comrade okimanyi nti shiraini eyange y'amategula katonda abeera atya ewakyafu nti essabo lya ssubi tewalina mulyango ogufuluma terina namadirisa eyo kiriniki bakomuledi bo be bani nagenze mbasibulako mbakyalira bani nembaga nti akakati temukola olutalo lwawedde kati lwa sapule naye saabakyaye ati ebo bamugoba prime minister banne gye bayenywangana bamalwa bamuleeta emisindi nga bamwerabidde wagenze n'obonga abakomuledi bo kakati derafu Museveni abatunuulira bwati intelligence reports zamulaga nti Nassali manya Sali bamutwala lwaki ate olwokuba mukimutamanyi President Museveni oyo ndowooza influence eri ku baana b'abawala Museveni is very sympathetic ku bakyala abo very sympathetic Lukwago teyagenda tebamutwala ne bamujja mu gundi naye oba aliddukira wa akle mbandisa kati tools of destruction kabushenga oba baliddukira wa balitusenga bukyali kubanga okwoka bw'ekipiira n'okumira obutwa n'ofa bibi lwaki olinda omupiira gwa tractor tools of destruction abajozi nsino bebeyambisiza okujo okimanyi nti Lukwago bamuwa obutwa Lukwago ki eyali minisita nga baagala okuwamba amalwaliro balyoke basokolera enda z'abantu kisikimanyi gwokimanyi Lukwago afuna omusaala tafuna biiru ya medical ne bwali wangala emyaka 10 tasobola gimalayo bamuwa obutwa obujjanjabi bwe bamuwa obutwa bamutwala okulu bamutwala egindi eyo mu basayidi ne bamubeezayo olunaku lulamba I contacted Kayobula nti the permanent secretary Muheres asibye ku side headquarters. Kayobula said it cannot be done. He said that should go to his office. Kakati ne bamuta nayo omukozi oyo kabangalize yateeka kuba ne bazimuteeka kubana batafudde mangu kakati Lukwago aje ava mu gundi uyali amutadde amushemereye nzote ba zinempeke zenteka wansi fu sige mufu mi oteke mpeke wansi ziliezi wansi olulimi ngijeko onjwa ogenze kufuire n'amaso ngatte ne memory posi siye ko nze sagala bya bujoze ebyo oli baba ku interrogate obujoze nga saakikoze nabaga nti bankwati batwale mu kooti nga saakikoze omuzindise kalipuso mu kooti omuzindise kalipuso yeyawule mu kooti bwakuba abantu ebikonde omulamuzi muzindise ati bwaba mukazi yegala n'okwegala nenika n'agikanyugana nekundi tukome wano Wamitamala kati Kaweddemu naye nze kye mbagamba nti buli omu ajja kujajingibwa bubwe bw'olaba pulezidenti abafuna emidaali abazira be balala abaali ku mulembe omanye nti waaliwo hirozidde lwali lunaku lw'obote ne balita ne gaali hiro gwali mulembe gwani obote naddira heroes n'agifula gundi pululo nga bagundi lwakasisi baani nga bebafuna emidaali bebazira ba Uganda then the new one kakati ate Museveni naye ayina abazira abaki ababe kakati ate wajja kubawerawo olunaku nga 26 tebalukuza nga wazewo gavumenti ki why nti we have not settled it down to find out to state nti abeerali mu bawamba 25 January ne balukola enkeera walufaanana n'olwani but why did God create it nti namwe mwina olunaku lwe lumu it was a reminder me what I think tolerance yetuyina n'abantu ababi ennyo what I would not accept is one to write a book about the ideology of ey'okutta abantu nze Adam Kungu naye ekiri memorial tukomye wano nti Idi Amin Institute I don't see any problem tunaddamu nga tuzeemu if it is not spreading
killing of people and his ideology. But remember, kakati ekifaananyi ogenda kijja mu State House. Tugenda mawulire. Yes.